Olwaleero neera waliwo ebintu ebitatambula bulungi. Sazeewo nkomewo ow'omukulu ono eyawasa omusambwa. Naye mu buli mbeera leero sidda munda. Batuuzizza wanene eddakiika zigenda mu 3. Naye nina otuula nkuume omwe bagamba eyeweza omumba gwe bazikuba. Anyway, mikwano gyaffe abaagala okugoberera ensonga nga bwe zitambula. Leero sidda mu nju oba kuuma nekinaaba ne waba agaaniddeyo munda ngenda tambula nzireyo. Natambula nzireyo ne sidda munda. Abatusabira mwebale, abaagala story nga zino mwebale followinga n'abasharinga. Nagaanyo yingira ennyumba zo kiba ndi wano nerogoza ng'omulalo. Nkuuma nawe kuuma. Sanso kulaba. Nenda sagala ntebezo buli kintu kiva mu nnyumba yo. Saasira ekyantukako ku luli nakiraba. Buli ekiva mu nju yo sagala era kana akatebe nkasabye eri bweru nnyingidde nako. Era kabuze katanzi gye n'akatebe akange okuva gye nvudde. Oli otya sebo? Nze ndi bulungi. Kikuleesa ate? Bino ebintu ebyantuukako bimanyiiko. Nyinza okuba ndi eyo neerogoza naye ng'oli kitundu ku byo. Byakutuukako? Olunaku lwe nasemba okujja nembeera mu nju yoyo. Siboyi sijiddamu. Simanyi oba buli ajja ng'azze kunyumyako naawe bw'otyo bw'omukola. Manyi nzijukira abasirikale wali ofuluma ali asikaali ku gate. Ate sakkiriza bambuuzi. Ne bakugamba nti wali olina okunaaba. Nogera ne mbagamba ajja kudda. Kati nedda gwe sooka weeteeko mu bigere byange nga gwe yali mu mbeera eyo. Nese abyeteekamu. Nga kyolabye mu nnyumba kifumba mutuku. Nese kweteeka mu bigere ebyo oba gwe yateekawo embeera eyo. Kati wali oyagala nkole ki? Eyaliwo. Liyali wali oyagala nkole ki? Ate era obadde era tosayingira mu nnyumba kubanga olugoye lw'oyambadde olwo. Terukirizibwa. Nasazeewo nnyambala olweru kugamba naze neeteeseteese nga sirina kyekuusa ku nnyumba yo kyenjagala. Ennyumba yo najambudde nagikooye kuba bye naloota ku olwo. Sokoleka embeera ki ate? Bye naloota nasuula ngugumuka ndaba ebintu ebiddugavu nasoka nendoota nga bantutte mu kibira wakati. Bantaddewo mu kibira mpuli amaloboozi agakaaba amaloboozi agawuuma gesitategeera gawoza ogeza oddangayo. Kitegeeza weewava wano olina gwe wanyumizako ku mboozi ku kyewalaba n'ofuutu waddukirawo nagwe wanyumizako ku mboozi. Saakoma ku kunyumya kuba nopositinga napositinga ku mutimbagano. Walaga omuntu wange? Ekintu kyo kyakuba ekintu ekizikiza ne kikwata nze nanyumya bunyumya kye nalaba kuba eri abambuuza nti story ya luli yawedde. Ngenda kundeetera ebizibu bye siyagala. Waliwo abangamba story ya luli yawedde odduka kiki ekyakugobye nga nina okunnyonnyola abaana Uganda mbabuulire. Kati gwe lwaki wava mu nju ng'odduka n'otakola mikolo giri? Mwe mugenda okundeetera ebizibu. Nze nali manyi nti bwe tuyingira ate gwe yaŋŋamba mbunze bimanyi ndi wadde mba okujja ne twogera. Kati tiene kati jjo naloose ekirooto nga ndaba ndi wano nga ne bwe neetulwa neetambula olugendo ngenda okumaliriza ntambula olugendo lugwa lundeese ne bwe ntambula kkubo ddala ne ngamba leero kankwate wano ngenda omaliriza nga ndaba ndi wano ningamba kanzigyewo ndaba osaagana galoto ganaako. Kankati mu byonna ogenda sooka kwetonda. Onokwetondera omuntu wange sinze onokwetondera omuntu wange otherwise ekyali ntandikwa ku side yo. Onokwetonda ku lw'ekikolwa kye wakola eky'okudduka nga ate wajja mu bulungi ng'ojja otambula ate n'odduka
olwo lunaku wandeetera ebizibu bingi. Zempewo tezimanyi nti fe abalya mmere tutya. Ezo si mpewo, ezo si mpewo ogwo mwoyo. Olunaku olwo lwe wadduka wandeetera ebintu bingi era nasula mu kutereeza bingi nnyo. Kyova olaba kati ngenda tandika okubagoba muleme kuddamu kudda wano. Afe ne bw'otugoba naye nga eno embeera gye tulimu. Nze ne bwongoba nga eno embeera ekomye okufuna ebirooto bye ze saalotanga bintu ebya kisirusiru bwe bityo. Just imagine mu kibira wakati. Kakati omwoyo gwe gulina okwogerako n'omwoyo gw'omuntu wange. Era ngenda kusaba okkirize omwoyo gwo gwogereko n'omwoyo gw'omuntu wange osobole okuwona embeera ezo. Walooseeko oba wafunako ku kirooto nga olinye mu kazambi w'omuntu. Nabirooto okwosajja. Kitegeeza ki olinye mu kazambi? Kiriza kyegambye omwoyo gwo gwogereko n'omukyalo oli. Nze nali manyi omuntu omwoyo okumuvaamu almost abanga afudde. Bamujjamu omuzimu. Erinnya lyo gwani ery'ekika? Nze Kayemba. Ge Kayemba. Omanyi omwoyo gwo gugenda twalibwako ng'omwoyo gwange gwatwalibwako lunaku lumu. Birimu notwala emyoyo. Nze omuntu ono we bakwembozi esaajjukwawe nali nga naakamusisinkana ina ebirooto bye nafuna byali bingi. Ebimu nga byantiisa, ebimu nga birungi, ebimu nga bikaabya n'amaziga. Omwoyo gwange ne bagutwalako mu nsozi wakati. Mu nsozi wakati. Wali olusozi lusaidize Kiwende eyo baluyita olusozi Ssanyu. Kati nga bakututte musozi ku munsozi kolayo okufuna obukakafu kyekyannonda. Era omwoyo gwa gwatwalibwa ne gutuula mu meeting y'emisambwa okunkakasa nti batwala mubiri naawe ne bakutwala ne bakusitwa mu bbanga n'olinya booda. Batwala mwoyo nga bwenga nti omwoyo gwo gwina otwalibwa okujjanjabibwa. Kyova olaba nkukwatiddwako ennaku. Omubiri gusigala wanga bakutwala. Ensi y'emyoyo si ensi y'abalya mmere gye tulaba wano. Nti omuntu ne bwatula butuzi bw'ati naye bakeddakiika emu mu nsi y'emyoyo obanga amazeeyo emyezi 2 oba omwaka oba ewiiki. Gwe wamalayo bbanga ki gye wagenda? Nze namalayo ekiseera kyali kinene naye okudda mu bulamu bw'ensi buno obwa bulijjo buno kiyinza okutwalira ng'ekiro kimu okwebaka n'osisimuka enkeera. Naye ng'eri omazeeyo emyaka n'emyaka. Ng'eri oyinza okuba omazeeyo emyezi nga 5. Nti ensi y'emyoyo eri edduka nnyo okusinga ku yawano. Yawano etambula mpola. Kati walingayo ng'okola biki? Nati nga bantwala okukakasibwa guno omwoyo gwali gunnondedde alina okusiimibwa ne Buganda tukiyita okwanjulwa. Wakutwala mu family yawe? Yes, okyogedde bulungi mu family. Oli mwanjule? Era kati ndi mwanjule. Ensonga ki mbeera nagwo almost kati gino emyezi 6. Buganda gogo baya gwakutwala mu family y'abazadde baabwe. Era n'obalaba n'amaaso go bulungi bwoti. Bulungi nnyo. So kati obutalondebwa igwe obutalondebwa ndindako ebyolondebwa nze saagala nnondebwe. Anti kati obubonero bwe nafuna kyova nkubuuza nti wafunako ku kyoto ng'olinnye kazambi eyo gye wagenda eze gw'owalaba nga wamalayo emyezi 5 wali olyanga biki? Era obulamu butambula era ebintu ebisagala kwanukula na kubuuzibwa. Simanyi wafunyeko wadde webase ku buliri nofunamu engeri ya ekyesuubo
ng'olinga ali ku kyesuubo bwe bati bw'omu ku bubonero obulala okulaba engeri ya dole omanyi kana kati ke bateekako engoye oba abantu ke bayigirako enviiri mu saaluuni ebifaananyi weebityo so kati simanyi bade saagala olondebwe naye ate era osooka okwesalirawo okulondebwa n'ogamba nze nsaliddwa onondeddwa saagala oba si kyo okkiza omwoyo gwo ne gutwalibwa ne gwetonda ku kyewakola ng'ozze wano tosobola kgenda nonnetonderawo sinze yasobya ebyange punishments zange zewanteekamu nazimaliriza ensonga lwaki okoomyewo era zinabagamba waba aganye okola ekintu ekyo nga dduse n'agenda mumuleka ajja kudda gwe bakupanishinga nakyo kikyebakola byange eba byange naye nga mu byonna ebyo ebintu byogira bikoma muli eri mu nyumba kati mbadde nsaba kana ak'okunywa kenywa kateeka aside togenda kumala nange eddakiika 5 nga tewanabeerawo obubonero bweyoleka wasambira musambwa wasamba mumakati g'omusambwa ng'ofa wano buli wamu wasamba mumakati g'omusambwa ng'ova wano kwolwo olunaku buli wamu gulinga MTN everywhere gambe wasamba mumakati nali mmanyi ngaffe otulaba fe abalya mmere wawasa mukazi wo abeera mu kisenge na mu ddiiro ojjukira nga nkugamba nti buli wamu waali nakakati wano waali nafuuwa mu kantu ako tokaza asa sikalina we nakafuuwamu bwe nti najja era nsuubira olina kyewalaba kyewanyumya kyotayagala kuŋŋamba eyo embeera okutuukako negwe togenda kuviira ddala eddalu abantu bakulabe ng'omulalu awedde kiri gy'oli okuntwala nga bw'oyagadde naye kasitozze ebirooto wabiroota kati gwe nkankoye enaku nya era ojja kudda wano ngenda kudda kola okomyewo okola ki naloozi ensi eyo eyawansi ensi y'emizimu ensi y'abafu ensi y'emisambwa si ensi y'abafu ensi y'emisambwa ensi y'emisambwa bimu ku ki ebyenjawulo naffe ensi eno ey'abantu eno ebyenjawulo ebyenjawulo ebimu ku biriyo ebimu njabyoga ebimu njabyesigaliza ng'oggyeko ekyobudde kyotugambye nti ensi yayedduka nnyo ate obudde bwayo bwewuunyisa si bwe budde kale buli kimu kyanjawulo ku ky'oku nsi kuno nti yeebeera y'amaloboozi agakwogerera mu bwongo amaloboozi agakwogerera mu mutwe bwaba boogera naawe bakommunikatinga mu mutwe teri byakuwoggana bawoggana naye kati ng'onaabe simayinza kikunyonnyola omukulu ayinza obeera ali ng'ayogera kati tugeze taata w'ekika naye ng'olwedde onna booteesa nabo wano ng'onaabeera ku mukolo onolwa obwana omu nga buwogania mbakagulani bwebakubeera eno mabbali era nga buli kimu okiwulira bulungi lusi bakuwaneko ansi ez'okuddamu ng'onaabeera nga mugenzi okwanjula mukazi wo abako ne bakuba akama kati kubeerako olwedde abasairiza omukazi ono gw'okimye abakubbira ku bibuuzo okukima ogenda wekko kimu omukazi era bakutwala gwe wekka eno mu Buganda tutwala ebintu n'otwala n'oyita bakyalibo ne bakuwa era otuuka mu nsi y'emyoyo egyo bakuwambula wenna n'osigala butte toweeralikiramu kuwambula omuntu omu anti bwe bulombolombo bakuwambula ne bakuwa waliwo ebitu by'onywa bibeeramu olunaanuuka obinywa oba tosobola kubyenyera ate n'omunnaye eri tofuna nambeera yakwenyala kola buli kimu oba bakkiriza baba batutedde omwoyo bagubeerako ne control ate singa olemererwa n'ogezaako kwagala okubuusabuusa okudoojinga omwoyo gwe guyinza obutadda omwoyo guganira ddala okudda basobola ogusigaza ng'enoofa eno era automatically oba ofa ng'omwoyo guli eri si emwe abamu abempulira ab'ekiboga abalimisa abantu abo ate balala byonna ebyo bisitole tebiriiyo
ebyo byabayaayi balimba tosalimisa muntu ezo story ezo mboozi zaabwe gwajjawa nti bulimba atagendako kibuga anti kati nze kati ate era nakyo sijja kirwako nnyo nze njogera ku kyemmanyi kyendimu kyenninako obukakafu eri abantu muno mu Uganda abalinga gwe simanyi oba gye bali naye nga nkakasa gye bali naye abamu tebali proud kuvayo kugamba nsi kwalwe batugamba mbwa basimanyi Illuminati baba n'emikira era bo ebesanga beeraba nti oyo omukunja alina omukira Shiba alina omukira Soda alina omukira Aba alina omukira nga bo beeraba mwe temulina bubonero musobola kulaba ngana mwe nga abali mu association y'okuwasa emisambwa obubonero bubeerawo naye obubonero obwo tebweyoleka nga gonaga nti kati kansinkana omuntu mukulu mugaa nti alina omwoyo naye waliwo meeting mutuza meeting waliwo meeting etuula buli lwa mukaaga mu ensi luddawo sijja kubuulirayo naye osisinkana omuntu n'ekyewuunyisa nti osobola omusisinkana bwoti era byemwogera byonna obijjukira n'emikolo gye mukoze ogitegeera naye oluvayo bwoti n'oba ofa tosamuddamu mujjukira feesi tobuuzaako kabadi kyakali awo tosobola kukijjukira kiringanga onaabeera okyajjukira olunaku lwasooka otegeera ku nsi nonga nzijjukira olunaku lwenategeera ku nsi lwalunaku weruti era ekibuuzo ekirala osobola okujjukira osobola otegeera nti kati ndi mu kirooto oba omala zuukuka n'olyoka omanya nti nva mu kirooto wali otegeereko ng'oyingira mu kirooto nze nalooterako mu kirooto yawula okulootera mu kirooto naye n'ogamba nti nzijjukira nga ndoota nga nyingira mu kuloota oba ojjukira osimusenga badde mu kirooto era wali obaddekaawo n'ozuukuka n'oweebaka n'ogamba nti kati mpulira nti ndi mugenda mu kwebaka oba wekanga obadde weebase kameramani wetegerezaako kamera yange wano tebanga njogera ngo abakulu bagijjeeko dda sokoddemu ebibuuzo ebyo waliwo kimu ku byo ekyali kikutuse kati bwe bityo ogenda mu nsi n'oyogera byonna birina information gye bakuwa ogitegeera naye neweeba bagambe newensinkana oyo ali ku kamerayo aba takyammanyi nange mba sikyamumanyi balina ki kye batusiimuula naye ng'ebigambo byo bisigaza ezo meeting ze bayita ez'entakera aba bajjukiza biki ezo meeting ezituleeza olulwe ewamwe temutuuza meeting waawe era meeting egenda yita either nga kumanyagana waliwo eyafudde kati kyovola aba obuvunanyizibwa mmwe ng'abaana n'abazzukulu kati kankubuuza ekibuuzo ekirala entalo mu famire zammwe tezibeerayo buli kumpi buli mwaka omanyi ekizireeta butatuuza meeting kachovula ffe waffe kiba kizibu nnyo mweyo ensi neera ndowooza ebyammwe era byebwe ebito byakyankalanamu ku ffene waffe we watuuza olukiiko omukyala togenda mu lukiiko gye wafumbirwa tekiba kika kyammwe kati gwe gye wafumbirwa ogenda otya mu nkiiko zaabo be wafumbirwa eri nakimaayo omuntu gwembeera naye n'ofuuka wa kika kyabwe totandika ndako simanyi nawe olina omukira gira ogende tebakwagala wano nkoze eki ogenda oli kubuuzanya ebikwatagana mu famire kyova olaba tubali tunatuula waliwo endabira obonero tebaagala mmanya ku famire da Export TV to the world.